Hallelujah, 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 hallelujah. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mbalamusizaako nnyo mu linnya erisinga amanya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya n'eddoboozi mpitibwa Emmanuel. Nga ndeese morning breakfast ku makya ga leero. Neebaza Mukama ku lw'abawuliriza mwenna. Neebaza Katonda ku lwa buli ssekinoomu ali eyo awuliriza morning breakfast. Nsooka okwetonda olw'obutali butuukirivu bwange. Omwoyo wa Mukama Katonda ow'ekisa gwensinza omulamu olw'abaweereza ne buli ssekinoomu atasobodde kufuna morning breakfast ennaku bbiri eziyise mabega. Obuzibu bwabadde buvudde ku ssimu naye nzikiriza Katonda nti akoze bulungi, ankoledde obujulizi, essimu yamaze eddamu nebeera active. Leero gano ge makya amalungi. Njagadde njogereko naawe omukyala n'omwami ali eyo, ng'oli eyo naye ng'olemereddwa okuva mu kibi, olemereddwa okukyusa obulamu bw'okutambula mu butuukirivu n'obutukuvu. Nkwegayiridde ali eyo, teri muntu agenda kujja kukusindiikiriza agambe nti buveemu. Teri muntu agenda kugamba nti owaaye essuula ekibi kiveeko. Teri agenda kugamba nti owaaye essuula obwenzi buleke. Weewaawo eddoboozi lisobola okwogera era amaloboozi mangi gayita ng'eryange naye nga Mukama Katonda yakozesezza ffe abantu. Naye bw'otoofumiitirize n'otulawo n'ogamba naye after all ani yantonda? Eyantonda ayagala neeyise ntya? Ye kuno ku nsindiko ng'ani? Ye bwe nva wano ndagawa? Okitegeera kankuwa ekyokulabirawo nga sinakuwa lunyiriri. Omuntu bw'agamba nti kati olwaleero agenda Australia, agenda America, agenda kuva wano ave ku kyalo agende ku kyalo ekirala, alowooza entambula gy'alambulamu, n'alowooza engeri watuukayo, era bw'anaaba tasobodde kumu anaasulawa. Okitegeera? So olw'okuba nti ebyensi birina otwekiriza eby'eggulu, gwali wano tolowooza nti wano wookoma. Olugendo lwo teruli wano. Olugendo luli wano kubanga okola obutuukirivu n'obutukuvu osobole okugenda gy'ogenda okubeera emirembe gyonna. Oba okitegeera? Oli wano ng'oli mu kukola olugendo olulungi. Bw'oba okola lugendo lubi olw'obutali lwa butuukirivu na butukuvu gy'olaga wabi. Bw'ogamba nti nagendaga naye n'atuukirawa n'asulawa, n'alyaki n'anywaki ng'atuuseeyo. Ebyo byonna obirowoozaako naddala nga gy'olaga nga teriiyo akumanyi. Kati manya nti ffe ate tulina gye tulaga ye mu ggulu. Nakuwa olunyiriri wano lwava mu Befeso lugamba nti wano si waffe, wano tuli bagenyi, naye eggulu ye waffe. Wano twajja kukyalawo naye gye tulina okulaga tulina kukolererayo bulungi okusobola okutuukayo nga tusaanira. Abooluganda Yesu yebasibwe. Wulira olunyiriri lw'enzina lwo ku makya ga leero wakati mu morning breakfast luvudde mu kitabo ekya Isaaya essula ya 59 olunyiriri olw'omusanvu. Lugambye bwe luti nti ebigere byabwe bidduka mbiro okugoberera obubi, era banguya okuyiwa omusaayi ogutaliko musango. Ebirowoozo byabwe birowooza bya butali butuukirivu. Okuziika n'okuzikirizibwa kuba ku makubo gaabwe, kuba mu makubo gaabwe. Abooluganda Yesu yebasibwe. Mu biro biri Mukama Katonda ayogera ne nnabbi Isaaya ng'amulaga engeri abantu gye boonoonamu. Oba okiraba? Ng'olunyirira lutandika lugamba nti ebigere byabwe bidduka embiro okugoberera obubi. Ebigere, jjukira olunyiriri lugamba nti ebigere by'omutuukirivu biruŋŋamizibwa Mukama. Ebigere byo biruŋŋamizibwa Katonda gye biraga, naye ebigere by'atali mutuukirivu ebigere byabwe bidduka mbiro okugoberera obubi. Abooluganda Yesu yebasibwe. Kati oli eyo otudde naye ojjagamba naye nsi ebigere byange tebikola ki? Tebidduka mbiro oba tebiva wano kugenda kukola bubi? Naye ate waliwo engeri endala kati abantu engeri gye bakolamu obubi awatali nakuva mu kifo batudde, nga bwe ntudde wano, nga bw'otudde mu ofiisi yo, nga bw'otudde wakawo, nga bw'oli ku buliri wonna w'oli. Kati ebigere byava mu kudduka embiro
kati gwe n'omutima gwo gudduka embiro ojja kuŋŋamba otya tolaba nti twafuna social media eno twebaza katonda tukoze bulungi abantu balina obujulizi okuyita ku social media naye social media ate ekoze kinene nnyo okusuula obutuukirivu n'obutukuvu eri abaana ba katonda naddala ababakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe nga bamanyi ekituufu naye ne bamala ne badduka embiro mu ngeri etaliiko na kukozesa bigere naye olw'ebirowoozo n'emitima gyabwe badduka embiro okugenda eri obubi okukola obubi okusinga n'ali ku bigere ku mulembe gwa Isaaya nabbi abantu bakozesanga bigere byabwe okudduka ogenda gye bagenda okukolera ebibi. For example oli yalabye omuntu yamusanze ku mukolo enkeera okuddamu omulaba ng'abadde ayagala kukolagana naye in a bad way kikakatako enkyokkeera anoonye gy'ali atambule naye kali tulina social media obeera ogitaddeko bwe kapa n'olyoka olaba omuntu agamba friend request ayisindiye friend request naye tomulabangako tomumanyi tosuubira na kumulaba ne gy'ali togenda kutuukayo naye muli connected mu ngeri ye gyesitategeera eyitibwa friend request naye what is friend request nakyo kambuuze kubanga omuntu okubeera mukwano gwo omuntu gw'otamanyi atandika atya okubeera a friend so that aconnectinge nawe agambye a friend request kati eyo obufuddeyo sigenda kwogerayo nnyo naye omuntu bw'atyo tomumanyi tomulabangako toyogerangako tosuubira na kutuuka waali naye olw'okuba tulinawo kati omutimbagano guno ogwajja gukuddusa mangu okusinga n'ali ku bigere oba ali ku mmotoka n'ali ku nnyonyi ne mutandika okuba nga wakati wammwe babiri omu ku bo afuuse connected ku mulala naaba ng'afuuka okuba ng'ayangu okukola obubi eri gy'oli oba naawe olunyi lugambye nti ebigere byabwe bidduka mbiro okugoberera obubi naye naawe odduka mbiro okukola obubi oba okugoberera obubi daddala ng'oli ku social media kati awo oba togenda kutuukirira mu bwakabaka bwa katonda tosaanira olw'okudduka embiro ez'okuyita ku social media otya nti otandika okwogeraganya ndabe nze ngenda nakati essimu yange kambaweeko ekizampo katono ebadde teri active for some of the apps eziri ku ssimu eggulo nagenze nenyimirira awantu awali wifi ng'eri very fast buli app yonna gye nalina blocking yali gye nagaana okubeera active yamaze nenfuuka active nga singikonye nako within a few minutes nendaba abantu besirabangako besimanyi nga bajja bankubira amasimu bansindikire obubaka bwesimanyi abalambo simanya ndisi eno ekibuga ekibuga kya Brazil Sao Paulo tobamanyi naye mu ngeri eyo omuntu omwaka time okwogera naye ng'obubi bwokka bwaleese kati tetukyadduka bukuguyingi tetukyadduka na bigere byaffe okutuuka eri awali obubi naye waliwo kati enkola endala sitaani gy'akozesa eno eya social media olungi lw'engeri ne lugamba nti era banguwa okuyiwa omusaayi ogutaliiko musango kati nga tebannaba kuyiwa musaayi tusooke tutunuulire kino kyengenda okutunuulira okudduka n'ebigere tekukyaliwo kati naye tukozesa social media ekugatta ku muntu gw'otamanyi abamu ebagattako n'abantu bemutagenda kulaba naye nga mukola bubi bwereere mwogera bubi okuva ku makya paka obudde buziba mulowooza bubi nosanga ng'endowooza y'omuntu oyogera naye tomumanyi naye akutaddemu endowooza gy'otamanyi endi of the day n'okola obubi n'ogenda mu bubi abooluganda Yesu yebazibwe nyinza otakuwa message eno yonna gimalayo olw'obudde naye lowooza engeri gy'oddukamu ojja kuŋŋamba nze ndi waka emasivaawo naye jjukira abantu b'oli connected nabo ku ssimu aboogera obubi wakati wo naawe teboogera bubi nti bakuvuma naye ebigambo byemukozesa ono the social media platform nebaza mukama waliwo abali ku social media platform nga bazikozesa bulungi era nga banoonya katonda for daily basis naye waliwo abazikozesa obubi omuntu togenda kumulaba ali mu simanya St. Paulo kiri eyo mu Brazil sisuubira na kugendayo naye ali connected naawe oba yasazewo akonekitinge nange naye ng'ebigambo byayogera byonna sitaani mwereere deva amukozesa
kati nange ayagala nsike within a second tutandike okudiscussinga ku bintu ebitalina magezi ebitaliimu. Jjukira awo obeera oddusa embiro okugoberera obubi. Okitegeera abalala bakola ki? Banguya okuyiwa omusaayi okutaliiko musango. Ebirowoozo byabwe birowooza bya butali butuukirivu. Ebirowoozo kale bitandika okulowooza obutali bwa butuukirivu, immediately w'ofuna ne connection embi. Kyova olina okulowooleza mu Mukama Katonda. Kyova olina okunoonya Katonda for daily basis. Ne bw'oba toli mu kanisa eizo oba ku online oba nga toli mu kanisa wonna kufuna kigambo, gwe kennyini gwe kanisa lowooza ku kigambo kya Katonda, beera ng'otambulira mu kigambo kya Katonda, kibeere nga kifulowingira mu ggwe. Sinza tendereza, tewali akuyita, waliwo abantu. Funayo ennyimba za gospel eza praising and worship zibeere munda mu ggwe nga zoyimba. Oli ne bwakuyita naye ng'omanyi oli mu Katonda. Ebisoomooza bingi ebiddusa abantu okugenda mu bubi biyitirivu. Bisobola naye ojja bikola otya? Ojja byegemako ggwe kennyini n'omutima gwo, kubanga onyirugambye nti ebirowoozo byabwe birowooza bya butali butuukirivu. Omutima gwo togukkiriza okulowooza ebitali eby'obutuukirivu, gulowooze ngo Katonda. Abajja gy'oli nga tobamanyi, tobawa budde, tobakkiriza kutwala mutima gwo eri obubi bwabwe, kubanga olunyiri lwatandise lugamba nti ebigere byabwe bidduka embiro okugoberera obubi. Kati gwe ebigere byo tebikyava na mu kifo. Lwaki? Wooli tosobola kutambula kuva wano okugenda like 30 meters. Naye waliwo ate enkola endala ejja ku ssimu yo, kwe kusanga buli wonyiga bwoti n'oteekako ka data, abantu b'otamanyi abajja okubeera connected ku ggwe, abeefuula friends, bakuleetera obubi n'okulowooza obutali butuukirivu. This is morning breakfast. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo, Katonda waffe tukwebaza olw'amagye amalungi. Oli mulungi Mukama, oli wa kitiibwa tewenkanika. Oyogedde naffe okuyita mu kigambo kyo Mukama, tutereeze amakubo gaffe n'ebirowoozo byaffe. Mukama, nzijukidde ggwe olina ebirowoozo ebirungi gye tuli, tolina birowoozo bibi Mukama. Naye omubisi tanyayimirira mu maaso gaffe, akozesa abantu abalala Mukama be tutamanyi ne batuleetera ebirowoozo ebibi Mukama, ne tutandika okudduka embiro mu birowoozo byaffe, ne tutandika okudduka embiro mu mutima gwaffe, nga tudduka embiro ezitutwala eri obubi Mukama. Tukwegayidde Katonda ow'ekisa, kola ebyekisa wakati, otuteekeko omukono gwo ogw'amaanyi, otuwe ekisa ekituziyiza okugenda mu bibi Mukama. Okole ekisa Mukama eri buli mukyala na buli mwami abadde alina connection embi Mukama, connection embi ezo ziveewo. Tukwegayiridde Mukama eri abakyala n'abaami abadduka Mukama, abalina ebirowoozo Mukama ebyobutali butuukirivu, abangu okuyiwa omusaayi Mukama, tukakkanye wansi w'omukono gwo. Taata ow'ekisa, tukowoola omusaayi gwo, abali okuyiwa omusaayi gwo nga gwayiika eri abantu abamu Mukama, nga baguyiwa mu ngeri etali nnungi, abaayiwa omusaayi mu ngeri emu oba endala Mukama. Katonda ow'ekisa, tukwegayiridde, saasira era saasira Mukama, otunaazeeko ekibi ekyo Mukama. Awali okuyiwa omusaayi, abamu Mukama bajja mu mbuto, abalala balagirira bulagirizi bantu bagende bazigiremu ekindi, n'oyo yakikola Mukama okudayirekitinga omuntu. Tukwegayiridde bw'aba afukamidde mu maaso go Mukama, tukwegayidde musaasire. Oyo eyajjamu olubuto Mukama musaasire, abayiwa omusaayi mu ngeri emu oba endala Mukama etategeerekekanga nayo ereeta obutali butuukirivu Mukama, tukwegayiridde saasira. Tukowoola omusaayi gwo Mukama, omusaayi gwo gutunaaze guggyeko buli kabi konna akabadde kuffe Mukama. Obutali butuukirivu bwaffe Mukama buveewo, tutambulye mu kubeerawo okwo Mukama, otuggyeko obutali butuukirivu Mukama, tusaanire mu maaso go Katonda ow'ekisa. Ebirowoozo byaffe Mukama, ebigere byaffe gye bitambulira wabi Mukama, tukwegayiridde Katonda ow'ekisa, tunaazeeko obutali butuukirivu. Ebigere byaffe bireme okuddamu okutambulira wabi, ebigere byaffe bireme okuddamu okutambulira awatali butuukirivu Mukama. Ebirowoozo byaffe Mukama, kyusa ebirowoozo by'omukyala oyo, kyusa ebirowoozo byange, kyusa ebirowoozo by'omukyala gwe nsaba naye n'omwami, ebirowoozo ebimuleetera okulowooza obubi Mukama, n'alema okukola obutuukirivu n'obutukuvu, ebirowoozo ebimuleetera okudduka emisinde ng'addukira awali obubi. Katonda ow'ekisa, tunaazeeko obubi obwo. Tukowoola omusaayi gwo Mukama, omusaayi gwo gwayika ku musalaba e Gologoosa n'ogamba nti kiwedde nga kiwedde. Katonda ow'ekisa, tugwa mu maaso go, tuggyeeko obutali
mutuukirivu ku makya ga leero okuyita mu morning breakfast saasira mukama omukono gwo ogujjudde ekisa kyo mukama kibeera kijja tugufukamidde mu maaso go mukama nzikakkana wansi w'omukono gwo ku lw'obutali butuukirivu bwange n'obw'omukyalo oyo n'omwami mukama otusaasire kwe kusaba kwange mukama kwe kusaba kwange yesu weebala omusumba omulungi weebale yesu ayagala okulaba okateeka emikono bagamba nti ayi yesu nzikiriza n'omutima gwange okweka obutuukirivu era njatwa n'akamwa kange nti ndokose amanya gange gano googere gajje amanya gange gano mukama gajje emitayo ebyokufa amangu ebitalo eby'endwadde n'okusirano okawandiike mu kirabo ekyobulamu n'omukisa n'okuwangalazeemu ebigambo ebyo oli mutuukirivu mukama akunjagalira akunkuumire toddamu kuddukira wali birowoozo bibi toddamu kuddukira wali bubi mukama akumpeera omukisa olunaku olulungi Emmanuel